kale nno nga bigenda maaso n'okuba nti bitambula mukwano gwaffe atumbudde ataddeko Pale FM ekweri omuntu wa bulijjo. Bufalansa egamba ketwala emmere kati balinde September. Israel agamba nti please Bufalansa what are you? Abakanada nabo bagenze dda maaso n'okuba nti ekintu bakyengedde naye mu kaseera kano yo mu America agamba oba ntya obassa abantu emitwalo 6 oba enjala b'eggazi ebatta. Of course in America obuyambi yabuweereza byonna bikola era agamba nti ne enteekateeka ez'okkomya olutalo America agamba nti ezo nzirimu njagala olutalo lukome naye siva mu Isirayiri sitongoza Palestine nga ggwanga nti ofiirwaki teboogera. Abamerika bagamba bawagira ekyolutalo okuggwa bawagira amawanga enteekateeka zegaliko okutwala obuyambi naye tebawagira kya Palestine kufuuka ggwanga. Amawanga 147 bagenda kwegatibwako Bufalansa n'abalala. Ya Amerika agamba nti nze bye mulaba si bye ndaba. Tiimu Isirayiri muve badde ereeteddwa mu Senate lukiiko lukulu omusajja bamume ebyokulwanyisa. Amerika egambye musaaga nze ndi tiimu banna Republican bonna bagambye tetusobola kumma Isirayiri byakulwanyisa. Kati bwekityo bwe kiri Amerika agamba byonna mu bikole naye nze ndi tiimu Isirayiri sisobola kumuvaamu akadde kano byetoga ebitambula. Kale nno nga tukyali awo mu tundutundu eri ekyondo kya Buwarabu abasajja bayitibwa aba Iran bwe tubavudde ne bagenda maaso n'okandi bawakanyiza amawulire. Waliwo lipooti eyafulumiziddwa Amerika n'amawanga ampuliriza amalala ne bagamba nti Iran akaseera kano eri mu kunoonya n'okusinga bannansi baayo ne bannamawulire abadduka munda mu ggwanga erya Iran ebatirimbule. Amerika agambye nti buli yadduka mu Iran nga waliko mu Iran ne bannamawulire Iran yebanoonya egenda kubatta. Statement kakati evudde mu minisitule ensonga za buli w'eggwanga abadde mwogezi waayo gwe bayita Ismail Bakay ategeezezza nti claims zino ziri baseless. Era Iran egambye Amerika okudda ku Iran n'ebalumiriza bino eyagala kwerabiza nsi nti Isirayiri ali mu kukola genocide e Gaza. Amerika Iran egambye nti diversion nti Amerika ayagala ensi eve ku genocide egenda maaso e Gaza. Abantu bali mu kufa lwa Isirayiri kati Amerika aleesewo ka diversion ensi egenda maaso n'okeka nti eva ku bye Gaza. Iran bwegambye. Kale nampuliriza amawanga agawerako America, Britain, that is Bungereza, Bufalansa ne German bwebetu bagenze maaso n'okeka kandi bavumiridde ekya intelligence eggwanga erya Iran okuba nti bali mu territories growing threat from Iranian intelligence services in our respective territories. Abasajja abazungu bagambye nti tukivumirira Iran nti basajja be bambega ba Iran booperatingira mu mawanga g'abazungu munda mu Bungereza nti mwebali munda mu ggwanga ettibwa erya Germany mwebali bambega mwebali mu America ne Isirayiri. Kati bagambye nti twetaaga Iran eyo okumukolako ng'amateeka we galagira tukivumirira. America ripoti yawe egamba nti abasajja ba Iran bambega bali mu mawanga ampuliriza agawerako agabudamizza abantu aboogerera obubi gavumenti yaabwe. Bannamawulire nga badduka Iran nti Iran ali mu kubanoonya. Basajja ba Iran jjukira jjo juzi bavuddeyo aba Iran bennyini ne bategeeza nti ne munda mu ggwanga eritibwa erya Isirayiri bayinayo bambega bali munda mu ggwanga eryo. Era nti waliwo ne attempts ezigenda maaso n'okeka zikolebwa oboole okubako obuzibu batuusa ne ku bakulembeze b'eggwanga erya Isirayiri. Emabega eri ripooti zavaayo ne zitegeeza nti Iran tebasonyiwanga Netanyahu rather tebasonyiwanga Donald Trump kubanga bamulumiriza okutta General Qasem Soleimani mu mwaka gwa 2020. Kati bagamba nti aba Iran n'ekyo tebakimusonyiwanga era basooba bagamba nti ne buli badde bali bagenda maaso n'okuba nti bamutta okusinza ku mawulire agaliwo. Naye ng'ekiriwo intelligence services amawulire agafulumiziddwa Amerika n'amawanga amalala. Amerika ategeezezza amawanga ago n'abagamba nti okusinza ku intelligence gye balina abasajja aba Iran bali munda mu mawanga aga Bulaaya,
ate naddala amanene babagambye nti obuyiraani bumalimu naye tebunoonya muntu mulala bali mu kunoonya ba dissidents abantu ababadduka mu Iraani mulimu ne bannamawulire babagambye nti mwebereremu abasajja aba Iraani batambula n'ekitala banoonya okubajjako omutwe. Pale FM kula lya muntu wa bulijjo. Essaawa ey'okubiri tugenda mu minzaani mpigi nga bwe nkutegeezezza ate nga tulina n'amala mangi aga 2026 ng'ogenda okulabika nti otegera. Kale nakadde kano njagala kutwalako munda mu ggwanga etibwa erya Russia otegere biki ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula sayidi eyo. Ennaku z'omwezi ziri 1 August ati wali munda mu ggwanga erya Russia ne Ukraine ennaku ziweze 10,254 emmundu egenda maaso n'okuba nti evuga abarasha babano bagenze maaso n'okulabika nti bayungudde drones impitirivu ddala waves of drones zigenze maaso n'okulabika nti zitagetinze ekibuga ekiyitibwa Kiev zibadde ddediti 16 bafu 16 mpuliriza bafu abasobye mu 10 babuusewo n'ebisago ebyamaanyi ddala. Abakulu mu ministry ey'ensonga gy'ebyokwerinda munda mu ggwanga lya Russia bategeezezza ne bagamba nti obulumbaganyi bwe bakoze butagetinze military airfields munda mu kibuga ekiyitibwa Kiev. Ammunition depots Russia egamba nti ezo nazo tuzikubye ne bizinensi ezo ze tulowooza nti zirina akakwate n'amagye oba military industrial complex ez'eggwanga erya Ukraine zonna zikubiddwa. Obulumbaganyi bubadde tensi nnyo ekyenkanidde awo. Bulijjo Russia bw'alumba drones aleetanga 10 nimubanga tewali yadde afudde nga bayiroonye ebizimbe. This time round obulumbaganyi Russia bwekoze busobodde okutta abantu 16. Russia tebana bagenda maaso nokuba nti oboolyawo bapowa kyokera mu kaseera kano tutegedde nti basajja bayitibwa Abarussia bamaze okuba nti bateekenga full control town eyitibwa Chasiv Yar Eastern Ukraine. Ekibuga ekirala mpuliriza mu Ukraine Russia ebadde erwana okumala emyezi 16 ng'eyagala okuwamba ekibuga ekiyitibwa Chasiv Yar. Finally Abarussia kino nakyo bamaze okuba nti bakitwala emyezi 16 Russia ng'eyagala okuwamba ekibuga kye mu Ukraine ng'etaddewo defense nga bagamba temujja kukitwala naye finally Russia ekibuga ekitutte. Russia ekibuga emaze n'ekitwala ekirala bakiyita Chasiv Yar. Ekibuga kino kisangibwa mu Bakhmut kumpi n'ekibuga ekiyitibwa Bakhmut eyebeera Donetsk Oblast kilometers 10 west of Bakhmut. Ekibuga kiki bayita Bakhmut. Kakati Abarussia babadde bakyefunyiridde okumala ebbanga bakikubye kyonna kiri shattered ne finally ekiruubirirwa kyabwe kituukiridde naye bagenza okukiwamba nga kumpi kifuuse matongo. Abarussia bagenze okukiwamba nga kifuuse matongo. Olutalo nga terunatandika kyalina abantu 1,225. Kakati kigambibwa nti bagenze okukiwamba nga kirimu abantu 15,000 abantu bakiddukamu. Russia ekikubye n'ekyogolozza nga n'amagye ga Ukraine bwe geerwanako nga gagezako okulaba nti Russia tekitwala naye bigenze okuggwa. Amawulire ge tulina ekibuga kino Russia finally agenze maaso n'okuba nti akitutte bakitutte. Byetoge bigenda maaso n'okuleka nti obulyo bitambula Ukraine mu mbeera gye tubabuulira bulijjo nti akasuka kyali nakyo tabeera munafu n'abalina drones bagenze maaso n'okuleka nti basendise Ukraine esendise drones. Ekitongole ekiyitibwa ACBU ekyabambega munda mu ggwanga erya Ukraine baliko ampuliriza electronics plant gye bakubye era egenda maaso n'okuleka nti efulumya combat control systems ezikozesebwa amagye g'eggwanga erya Russia bagikubye. Ekibuga kye bayita Penza kya ggwanga eritibwa erya Russia Ukraine esindise zi drones ne zigenda zookya electronics plant Penza egenze maaso n'okuleka nti oboolyawo ekutte omuliro. Kakati Senate y'eggwanga erya America ezemu nekola approval endala baliko obuyambi obuwera ddala billion namba ey'ensimbi ya dola eza dollars bagenda okuba nti basindika
eri yes eggwanga lya Ukraine. Senate egambye tulinawo billion endala tugenda kuba tugisindika Ukraine. Kakati Steve Witkoff US Special Envoy musajja Donald Trump bamuyita Steve Witkoff agenze Russia. Agenda Russia oba agenda kutwala message ya Trump tetumanyi. Abamerika ebyokutesa ne Vladimir Putin babadde nga babivaako naye basinisa omukungu bamuyise Steve Witkoff agenda Russia. Kibadde kirwawo okulabika kitambo kibaawo naye batugambye nti basindisa omukungu abadde nnyo mu by'okuteesa kwa Iran ne Israeli. Jozi okubaddewo yali nnyo mu bya kutuuza enteeseganya za nuclear mu Mali ne mu ggwanga lya Italy. Kakati wuno bamusindise Russia. Amerika erwawo okusindika omukungu e Russia ne Steve Witkoff agenda kusookako e Israeli oluvannyuma agenda mu ggwanga lya Russia. Basindise message ki ayina akabaluwa katwalidde Putin oba Amerika tennaba kutubuulira naye ne Trump akakasizza nti musajja we Steve Witkoff agenda munda mu ggwanga lya Russia ayogerezganyeemuko n'abakulu obuuliryawo munda mu ggwanga eryo. Kakati olowooza sigenda kudda mu ssaawa yakubiri, tugenda okudda mu ssaawa yaffe ey'okubiri twetegereza ebirala. Naye nga Uganda Halal Bureau kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bitukusoba nga biri halal okula ebyokunywa n'ebyokunywa bakujjukiza nti wa kampuni batuukire basobola okukakasa by'okulwa nga biri halal. Sa Africa Gold watandikira plot 2 Daily Gardens bulijjo okozesa ebikakasiddwa nti biri halal. Ekibira ky'okuloba nga kiriko akabonero aka Uganda Halal Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halal ekiri mu lulimi Luwarabu n'otinya emunnya 2336 Uganda Halal Bureau ojja kuba ogifuna bulungi nnyo. Naye nga waluko enkyukakyuka mu kirango ekyokuziika mukozi munnaffe Nakaweesa Hanefa agenda kuziikibwa mulimbo empigi ku ssaawa zigenda kuba 8 si ssaawa 10 zigenda kuba essaawa 8 wabula so si ssaawa 10. Kale mwenna abandyagadde okutuwerekerako mu kuziika essaawa ez'okuziika zigenda kubeera 8 wabula so si ssaawa 10. Nkakasa nti ekyo nakyo kitegedde bulungi. Tugenda kukomawo mu ssaawa ey'okubiri naga 2026 ku Saminzani. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga star 165 star 5 star 2 star #. Okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna, vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigubererwa MTN. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumanya ebisingawo kuba ku 032 Mbanjulira M&H Islamic Research Center Nateeta abaleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic Cupping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri